basweetaati bange abalungi abakyala. Nze nteesa nti lwaki tetulekerawo okusikina baby nzita byewasikina luli byosikina ne leero byosikina naddi byosikina naddi kwegamba oli awo wakifuula luyimba lwa ggwanga anti abamu baluyita luyimba lwa ggwanga naye maama si kyekimu tukyuseemukko mukitegera abasajja bakooye sisiiri ate n'ekirala kye mulina okumanya okusikina kusinziira omusajja engeri gy'akuzinamu naye ate era okusikina kusinziira ekifo kye mulimu. Tosobola kuŋŋamba nti muli mu nnyumba omuli abaana muli mu nnyumba omuli like abantu abalala muyina banneyiba ng'ennyumba n'okutuuka tezaatuuka n'otandika okukomerera enduulu kubanga omusajja akusimbye omukira mu butuufu ng'owulira nti kyekyo. Yes, osobola okuba ng'owulira kyekyo ng'era wandiyagadde kubawo mulanga naye osobola okusiiyirizaawo mpola mpola okitegeera instead of okuleekaana mukitegeera asubire munfunye bulungi mulekerayo ebyokuleekaana ebyokusikina ekintu kyekimu byewasikina jjo byosikinye leero byosikina luli byosi buli lwakuzina akuzina lutu 3 omulundi akuzina emirundi 3 olunaku byonna byosikina byebyo tusikina tutya ekisookera ddala okusikina kutandikira ddala ng'omusajja yakakukwatako kasita obeera ng'omufiiringa nze nabagamba mulekerawo okufeekinga ebintu bino weefuula atuuse ku ntikko weefuula anyumirwa ate nga tonyumirwa omusajja omusiriwaza tagenda kuzina kunyumirwa kubanga alowooza ekituufu kiri nti bikunyumira kumbe tebikunyumira omusajja mugayidinge bw'akwata okwezina kutandikira ddala okuva mu bwongo the moment bwompulira nti njagala kuzina oba njagala kuzinibwa then ne bankwatako then ne ndiactinga paka gye tutuukira okubeera nga bateekamu omukira. Tewali nsonga eŋŋamba kusikina nga omukira gwe bantaddemu. Omusajja bw'akuyisaako olugalo bw'ati n'owulira nga mu butuufu ali kuweweeta ebbeera owulira wenna oli mbire tekigaana kusiiriza ate n'omugamba nti awo n'ogezaako okumulaga sikina mu ngeri emulaga nti awo yeeyongereyo mu maaso n'ebyakola byonna bikola ki bikunyumira mutegeera ansuubire mumpulira. Then bwe mumalirizaawo omusajja amaze okuweweeta bulungi sigambye ate kusikina kutandika kulaamiriza awo tusiiririzaawo busiirizi mpola mpola bwakwata ewantu n'osikina n'oseebikoowe n'okola otya mpola mpola okitegeera. Kaakati bwe tumalirizaawo wonna omusajja ne tutuuka mu kukwambula akapale omusajja bw'akwambulamu akapale papa eno waggulu yonna amaze dda okwambula n'akwambulamu akapale n'aggyayo omukira bw'abanga si muntu wangalo wabula n'aggyayo omukira ng'agenda guyingiza sooka omugambe nti nkusaba onnamusize ku balongo bw'oba oyina enfuli awo omusajja gw'okolawo ki okwata mukira n'okonkona ku balongo mpola mpola n'obabuuzaako osobola okusalawo okwogera ebigambo bye twogerawo oba okubutabyogera byonna byowulya byewandiyagaddewo enfuli zo nga nnungi bebi bannange webale kusika nfuli mpanvu bannange zindabikidde bulungi osobola okubyogera n'obutabyogera abamu bagamba bannange nkula balamusizaako abalongo bange bannange nzize nsooke nzine ku maneeno n'ekirala omusajja mugambe obugambo buno nti bebi nkusaba onzine yonna yiyo njikuwadde mpulira etujja emana kizine okimanyi nti ebyo bigambo nabyo bibeera ng'ebisikina anti olwo omuwaga omwongera maanyi ajja kukuzina wamma naawe owulire nga kyekyo okitegeera mukwano gwange bw'amaliriza okubuuza ku balongo awo alyoka aguyingize kaakati omusajja bw'akusimba omukira papa n'oguwulira nga naawe mu butuufu oguwulidde awo tandikira awo temusikina bitaliiyo nga n'omusajja naye akiraba nti omukiina tosikina byamayirizo nga n'omuntu akiraba nti olimba bw'aba nga byakuzina tebyetaaga kusikina nga naawe mu butuufu tomufiiringa osobola okimulaga nti sikufiiringa tewali nsonga ekusikinya nga naawe byosikina tebiriimu oba tomufiiringa osobola okusalawo okumwongera amaanyi mu maanyi muneno tusobola gamwongera oluusi nga tumugayidinga oba nga tumulaga bye twagala. N'ekirala omusajja bw'aba akuzina n'akyusa sitayiro
kyusa mu nsikina. Tosobola kuŋŋamba nti ggwe bw'aba bakuzina kabuzi osikina kyekimu, bwe bakuzina kajiiko osikina kyekimu, bwe bakuzina kiwojjolo osikina kyekimu, bwe bakuzina gundi akamuli kano ke tuyita kalotasi oba kawiribaalo mb'osikina kyekimu. Nedda, tekisoboka. Kubanga emmana eno bagikuba mu bifo eby'enjawulo, empulira eba ya njawulo mu buli ngeri yonna. So omusajja bw'akyuka nga naawe okyuka, omusajja bw'agira bw'ati nga naawe ogira bw'oti. Tofiira ku kintu kimu, toli musota nti n'oweeyibula osigala oli wa kkala emu. Oba wa green yeeyo green, oli wa bbulu yeeyo bbulu. Nedda mukwano, kyusaamukko. Naawe sikina nga ogendera ku nzino omusajja gy'akuzinamu. Bw'ayongeza supiidi yongeza, bw'akka naawe kka. Bw'oba owulira ng'oyagala mulalula, ng'oyagala kumulalula nti awo waali w'oyagala yongeza, omusajja ojja mulalula automatically atandika okuzina ng'akuzina buli kakodi akajjeyo ate akuzinire ku peesi gy'oyagala. Omanyi peesi emataringa nnyo mu kunyumirwa. Peesi gye tuyingirizaamu omukira nga bwe tugusikayo. Waliwo abantu abazina emmana nga bagizina lusaazi. Oyo oluusi tawoomesa mmana, nti ali awo azina lusaazi. Ayina alya emmana olina okubeera ng'oli serious ng'ogizina. Osobola ogitandika n'ogamba nti nze sitandikira mu high key, ntandikire no wansi mpola nenninya. Kati waliwo ate abagitandikiramu abo nabo si balungi. Togitandikiramu supiidi kasaayidizo ta. Emmana bw'ogizina bw'otya nti ogwa mangu. Naye ebyo tuba tujja kubiraba lulala si leero. Emmana sitogizina olusaayirizo ojja kugwa mangu kubanga oba ng'agiyinamu amaddu. Oli kugizina ku speed. So bakyala, abasajja bakooye okubasikinira bimusikina ebyo eby'okubeera nga mulinga abali mu bikwate, bw'owasikina ejjo bw'osikina leero bw'osikina luli maama, embeera tegenda kutambula bwetyo. Sikina ebintu by'osikina nga birungi ate ng'obikakasa. Nga bw'owulira omukira we bagukoonayo, bw'oba osikina bw'oba reactinga, bw'owulira nti akoonye ng'alina bw'akoonye, osobola okumulaga nti awo. N'okukyogera ne wemba sisobola kimulaga, osobola okukyogera n'omugaba baby awo baby awo zinawo nnyo baby zinawo baby zinawo n'azinawo. Okitegeera? Osobola okumulaga nti nedda, osobola okumulaga nti kino. Tobeera muntu nga gwobeera awo olinganga ddofe, kugamba omusajja yaba yeesootinga. Anyways, bye byange munzikirize mbakomye waniino, temwiraba subscribinga, kulikinga no commentinga. Mwena abeekuumirako Mukama abampere kye musinga okwagala. Ate gwe omupya nja kusaba otwegatteko ng'onyiga ka subscription button akolaba akantu akali awo wansi. Kanyigeemu obeere ng'otwegattako nga tosubwa musomo gyaffe gyonna gy'oba tutaddeyo. Omukama abankuumire ate era abanjagalire bye munjagala. Mubeere bulungi. Mwiraba. Yeah.